Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mikwano gyange ab'enzikiriza endala mukama waffe yeebazibwe. Amannya gange bampita Rashida Dada abatuusaako ebbaluwa y'obuli lunaku. N'olunaku lwayo tubayitidde munnammwe Alajana olwa famire gyafumbirwamu. Agamba famire weeba tekwagadde ne bagamba nti omukazi tomusiimye tebamusiimye oba omuwala tebamusiimye. Omukazi oba omusajja mwesonyiwe. Buli omu yeesonyiwe munne. Kubanga buli we kyeyongera mu maaso kubaako agenda onnyigirizibwa n'okutuuka okufiirwa obulamu bwe n'abaana. Abaana abasharinga vidiyo zaffe abazikometingako Mukama batuweera omukisa. Tulinawo nnyinawo Jaria, nnyinawo Stella, nnyinawo Sarah, nnyinawo Zainabu. Bambi mikwano mwebale. Sharifa Mukama akutuweera omukisa. Mwenna abakometinga ku vidiyo zaffe bambi tusiima. Dr. Kizito Patrick akola ku ndwadde nnyingi. Olina kansa, olina kandida, olina ebizimba munnabaana. Yitawo akujjanjabe ku bbeeyi ey'okuteesa. Naawe ali eyo ng'olina figa gy'otategeera mugaba akususseeko olubuto lunene lukuyitiriddeko. Jangu akujjanjabe ku bbeeyi ey'okuteesa. Akujjanjabisa ddagala lya butonde n'akujjanjaba n'osobola okubeera obulungi. Okay, katugende mu bbaluwa yaffe ey'olwaleero. Ono munnaffe agamba waati nkulamusizza Madamu Rashida, amannya agange nze Nambiro Christine, nina emyaka 27. Munnange mukwano nsaba mpe ku makesi nkoze ntya. Nze nakulira mu mbeera etaali nnungi. Nakula ne maama wange, taata wange kubanga yafa nkyali mwana muto nnyo. Baganda baffe abakulu maama baatazaala ne bamugoba ne bamugamba ave mu maka ga kitaffe. Era maama n'akwata ekkubo n'atambula ng'azunga waatyo. Nga bwe tusoma maama wange yagezaako tuweerera tusome. Naye ensobi gye nakola maama wange namulyamu olukwe era nakyo kinnuma kubanga nafuna olubuto nga ndi musiniya wano. Nga maama wange atobye nange nenfuna olubuto ate nendufuna nga lwa muntu gw'atayagala. Obulamu bwe bwonna gwe yali agamba nti ezo famire sisobola ziwaamu mwana wange. Munnange mukwano ng'awo omanyi laavu omusajja namwagala era omusajja we bangoba ewaka bambi yantwala n'angamba tubeere wali. Ne lwakubadde bayogera ebigambo bingi naye teyasooka kunvaamu kubanga natuuka mu famire eyo nga maama yali tabaagala naffe baali tebatwagala. Era we natuuka mu famire eyo baamugamba omusajja ne bamugamba oyo omukazi wo mubbi, oyo omukazi wo mwenzi, oyo omukazi wo mulogo, byonna nga babimugamba. Ne bamugamba n'omugamba olubuto lwennyina olw'omwana wange oyo gwe nayina omuto asooka si lulwe. Omusajja teyasooka biwuliriza mukwano. Omusajja yalaga nti nno tabiwulira naye bituuka ne bikusensera. Wayita ebbanga ewaka ne watandika obbula ebintu. Owabula ewaka ebintu batandika okuŋŋamba mbuno nze yabibbye. Ne batandika okugamba omusajja yabaleetera omukazi mu kika omubbi amazeeko emirembe. Wayita omwaka nga gumu omupangisa yali abeera ewaka n'afiirwa omwana. We yafiirwa omwana emizimu gy'ekika gyavaayo ne gigamba nti omwana nze yamusse. Gyakwata omu ku baana bawaka. Mukwano saali nze nali sikolanga ku ddagala era ne baŋŋamba eddagala naliteeka wansi w'obuliri ne baŋŋamba n'okuŋŋamba naliteeka ku bijja. Byonna nabigumira ne ŋŋuma ne nkaaba. Mukwano nakaabanga amaziga buli lunaku naye nali nafuna chansi nti omusajja teyanvaamu. Era buli we bannyombesanga yaŋŋambanga guma webiba.
Naŋŋamba ajja kunjagala ate bajja kakasa. Natuuka mukaano ebintu byewaka byennyini ne bitandika okubula. Nga bali bakozesa egundi okulaba ng'omusajja agezaako okunkyawa. Ne bagamba n'okugamba alina omukazi omulala. Ne bakwatanga ne ku miggo bankube. Naye byonna nagumanga. Ne ŋŋamba ewaka navaayo nga siinaayo mirembe. Ewaka navaayo ndidde maama olukwe. Ntandika ntya okuddayo ewaka nti munnange maama wekiti ne wekiti. Naguma mukwano. Ne ngumira buli mbeera gye bampisaamu. Ne ngumira buli kimu kye bansalibwako. Ne ngumira obusozi, ne ngumira obubbi, ne ngumira obulogo. Ne nguma n'okutta abantu, kubanga omuntu w'otuukira okutta omuntu oba olina kw'otuuse. Mukwano ekisinza okundeeta wano, nze gwe bagamba ng'omulogo. Mbadde nnyina abaana 4, abadde omulenzi omukulu yagenze mu buliri kwebaka n'afa. Omwana eyazzeeko n'ekyo ekimu, n'omwana eyazzeeko n'ekyo ekimu. Mukwano luli mbadde nkaaba amaziga ga famire naye nga ŋŋamba nedda nnyina abaana. Naye bwe baba abaana bange batandise okukongoka nga baggwawo, emirembe gimpeddeko. Oba omusajja baamukola biki, oba omusajja baamuwonza, omusajja takyandabawo, omusajja takyalina budde, yaleeta omukazi nga n'abaana balaba. Omusajja yakyuka yali takuba. Omusajja yali agula buli kintu ewaka, takyabikola. Mukwano embeera ennyinze, mpulira nga simanyi kyakola. Kubanga ekisinga okunnuma, abantu ba famire nkakasa bye banzitira abaana. Kubanga bakyogera bwatu nti nabattira abaabwe, naye nabo kabatte abange. Mukwano saakikola. Sijja kulimba nti nno nakikola. Era nkulayirira, newe tugenda wano ntwana ne bagamba nti njogera amazima, saakikola. Naye ngenda nkukola ntya mukwano? Nsobola okulabanga abantu bano bamanyi obwenkanya. Nsobola obbalaga nti sittanga ku muntu. Ne bba wange okunzirira, kubanga newaka ntyayo. Maama naleka munyiiziza. Newe mba ngenzeeyo kati, ngendayo nga simulaga nti nnyina ebizibu mu famire. Ngendayo nga mulaga nti ndi musanyufu. Nfuba nnyo okulaba nga njiyo obusente, maama mmuweereze aleme butaggwa mu maanyi. Naye kati embeera egaanye. We nawulidde nti nno osoma ebbaluwa mukwano, nenzija ne ŋŋamba nange ensomero yange. Nsigaze omwana omu asembayo. Simanyi oba tebaamunone. Mukwano, nsaba ompe ku magezi. Nkoze ntya? Buli omu alina ky'alina ky'asobola okunnyamba, nampa ku magezi gonna g'alina, bambi agampe, naye nze agange gaweddeyo. Nsigadde nze Namubiri Christine nga mbeera Kayunga. Eno ebbaluwa erina famire emu gye njujukiza. Naye bannange, bino ebikolwa nabyo bikyaliyo. Bikyali mu bantu abalina amagezi. Tekisinga kunneewuunyisa senga mweddako ku mize gyammwe mikwano. Kubanga okulaba ng'omwana omuto yafumbirwa akyali mwana muto, naye okulaba nga mmutamiza bw'ekitonde ekisajja, mbeewuunya. Muli bantu bakulu, muli bakyala abazadde abaana. Weeteeke mu bigere nga muwalawo gwe babikola. Weeteeke mu bigere nga naawe ogenda kubonaabona ng'omwana ono wabonaabona. Naye kiki? Tuzze tusome ebbaluwa nnyingi. Wiiki ewedde twasoma ebbaluwa nnyingi. Nyina omwana gwe ngezaako okukwasaganya, Sisita Swabula yaŋŋamba agenda munnyambirako. N'omwana akyannema okukwasaganya obulungi. Simanyi oba bamunnyima nange bunnyimi okumufuna.
simanyi kigenda maaso. Naye nga mukimanye nti sitole nnyingi eziri kuno, ebbaluwa nnyingi, abantu abalina ebizibu. Ngamba ntya? Batugamba nti omuntu agaba taligenda kwavuwala, taligenda bbula kyakulya. Ng'andigambye nti wandyekutte nolaba nga tuyamba. Tetuyina nti nno buli ayamba aba ayina guba mutima ng'oli ya Allah yamuwa omutima gwe. Bambi mutuyambe, tuyambe abantu bano. Mutuyambe mubazeemu amaanyi. Wotuleeta ebbaluwa togiraba gikomyawo, komeetingako mukwano. Mbeegayirira nnyo bambi mukinkolere n'eki kyagaanye. Nsaba Mukama abakimpeere mukinkolere, ng'ate oshiralingirako munno okulaba nga naye afuna essanyu kwe tuba tusomedde ebbaluwa. Kati woba ofiirwa abaana bo nga wakafiirwa basatu obulayo omu, mazima ddala bikaabya. Naye ate famire bannange, Mukama atusaasire. Okay, bye bye.